Kusooka twogere ku nnyambala yammwe. Buli omu ali yagamba mwambala mu ngeri eri awo etategereka yammwe mwekka mwajja nayo mu industry era yaffe fashion ne music bikwatagana then kubeera ekyo kyeboogera tuli banjawulo kyekiremye baganda baffe abalala bangi naye bakyalina obudde they can as well improve bagiyita abnormal mujje bagule ku ngoye nga tugenda kola merchandise yaffe nga bagiyita abnormal reason kukyusa sense of fashion si kugenda eri gye mugenda ne bakuseera ebintu emiliyoni naye nga kyoyambadde miliyoni omuwagizi wo naye agenda kyambala so tomuwadde staffiirwe kati ffe tugenda kuteerawo ekintu nga ejja piisi etya emu nti neogula ekintu emiliyoni nga vali yakyo ogiraba ojja mala omwaka okwata miliyoni 2 n'ogula akapale ng'akapale ka miliyoni aga okwata obusente obutonotono nga miliyoni 10 abasajja waliwo baaga ya Louis Vuitton ya miliyoni 10 n'egi wala baaga ya kamiliyoni babagiyita batya eriko n'amaaso emabega bagamba ya mmeka abayimbi mwe bali abalina ssente zigula ebintu ebyo naye tebirabika tebali bawa something to at least make them feel stars kati ffe abayimbi ffennyini twasazeewo tukyekolere because we know baja bigulu lwaki bagamba ennyambala yammwe eringa ey'abantu abatategeerekeka oba ey'abalalulalu naffe tetutegeerekeka naffe tuli baka kyeva olaba tugambye bagiyita abnormal ekintu nga kiri abnormal so ffe batulabira awo just tetutegeera awo tuli balalu tetutegeera baani abanaazigula engoye ezo era zinaabeera za mmeka balalu bannaffe bagenda kujja zigenda kubeera affordable naye nze nkusiba ssente nti wonna oyambala olugoye olwo abayimbi bagenda kujja 10 ku stage gwojje naye bafans bagenda kujjukira gwe yama UGABOYS leka abantu bawule amannyo manyi bagamba ba UGABOYS amannya go bampita agewaka gennyini ako amanya agewaka bampita Musungi Muhammad ndi musajja Muisiraamu tuviira eri Bunyoli aga stage UGABOYS ZEE amanya matuufu bampita Malinga Sulaiman era ndi musajja muna Uganda nange ndi Munyoli ono mukulu wange agakola ssente bampita coins binusu so UGABOYS mwavaayo ne mwogerako ku producer omu eyabagamba temulifuuka kyemuli lwaki mwavaayo mu kaseera kano ne mu addressinga nti ekintu kye yakola si kituufu anti ne mu mitingi y'ekika atalinaawo kyali tebamuwulira so bintu bingi abantu bye batukoze ate tugenda fulumyayo omuko bantu batukoze ebintu bangi naye oyo yasooka ku list so yasooka ku list akyalina omukisa ogw'okwetereza abeere wakabi naye naffe twali tulinze akadde akatuufu nga naawe omuntu osootuwa akazindawo n'otuwuliriza we let the world know ti omuntu waati ne bwati alina okwetereza koza abayimbi bangi millions and millions of artists young men alina okwetereza it tells from even his work bayimbi bameka abakyatte ennyimba ze alina okwetereza but kiri gyali choice ye akyalina obudde ojja goba omwana nga ba UGABOYS nange enkeera they can be something big we are testimony notwala 5 otuta 5 gange tomanyi gyengaje musajja wattu nangamba soka mutubuulire ku story eyo entuufu ki era lwaki yabagoba twakeera ku maca nga olaba omuyimbe n'owandiika akayimba kamwe naye muganda afandula asobola okukola ki okakuba tukeerayo n'ataano gaffe n'agamba mujje nago nga depost twagasitula yatugambye okugasitula asooka akole bwe twatuuka awo nga ye yeebasi n'atugamba oyo abakolere n'atukwasa awo gaye omulala awo gaye simumanyi simuwulirangako natweyazala wafenga bwotumanyi nze sifuddeeyo oluyimba olulungi luyinza okuva ate mwoyo omwana gwampadde saakifaako nnyo omwana n'akubaayo ebintu naye n'alaba nga omwana ebintu byali okuba si birungi n'avaayoko n'ateekamu awo kakiki n'addayo neyeebaka ne tuyimba awo oluyimba
najja n'agamba temuyimba na bulungi temujja nakuba ensonga laki temugenda kuba munange n'atugamba n'oluyimba lwammwe mujja lukimedda ngenda lubaweereza ne tugenda bwe twagenda up to now twakonkona nga bali munda baseka batusekerera naye kati ffe naye tetulina twatwalayoko ne manager waffe n'amugamba yimirira waweeru mu ddirisa owuliriza ebiseera ebyo baali bamuyita Hashim n'agamba awuliriza yimirira mu ddirisa owuliriza oluyimba. How can you tell a manager that? Lwansonga manager yakatandika si be bali abasajja abo baba Jeff Chiwa baba manager Roger we bamanyi of course nti kiraga nti omuntu oyo azalawo omuntu ali wansi, but this should be a lesson. Kizaamu n'omwana ali eyo mu geta amaanyi no kiri oluyimba teyalubawa sente azisigaze n'oluyimba alusigaze nti era yazitwala Mukama n'atuwako ekiri beta yamani. Essaawa eno muli ku Bebe ku list muwulira mutya? Bannaye tweyanziza nnyo ssebo Bebe Cool kyakabi nnyo mukulu waffe okutuwa omukisa ne tubeerako ku lisiti yo. Tuli basanyufu kyo tetugenda limba. Lisiti y'omukulu oyo ekola amakulu mangi nnyo era bannayuganda n'abayimbi tugisupporting ennyo naye naye waliwo ka question mark somewhere. Ffe tugenda kwogera specifically kuffe si we kirizi kuffe nga ffe tetugenda kwogerera balala. Lisiti eyo erina weakness. Omunene yavuddeyo n'atula n'akola list n'agamba salary ate ogamba weakness eva. Era tumwebaza ne tumugamba tumurespectinga ne tugamba n'abantu baagala ekintu kyakola ki naye kitegeeza ki okukwata oluyimba nga salary n'oluteekawo yes naye owetegeeza oluyimba oluli mu visualizer si official video. Tulina okukkiriza nti oluyimba olwo ffenna Abannayuganda nga tukkiriza oluyimba olwo lulina potential esobola okuba mu nsi endala. Tetwetaaga bayimbi 100 okola ekyo. Olina kamera ez'akabi, olina amataala ag'akabi. Obigamba Bebe Cool. Bigamba Bebe Cool. If list yo yekola amakulu Mr. Big Size era nga tetunyoomye kubeera tukyalina chance ekulaba tetukulabangako naffe tubeeraawo mu kiwaatule kumpi naye tetukulabangako. Twagezaako 4 years okunoonya nga tuyitira mu champion Marvin eyali manager awo ne tukola ki ne bigaana naye Mukama mulungi this time gwe kennyini otoogeddeko. So twagala list eyo ekola amakulu nti nga woolina zikamera ezo zi ali nga nawe watadde video ye empya nti wojja n'ogaba obuwonero bw'otyo jangu osupportinge no supportinga. It makes sense. Naye list eyo wekinaabeerawo ekityo mwaka ku mwaka ejjatuuka ekiseera nga tekola sense. Ate ogamba abantu nti eno lisi eyamba kati twagala twaba amakulu gaayo okitegeera bwe weetegereza ennyimba ezirioko zonna oziraba oluyimba lwaffe lwe lutalina video naye ng'ate ye be balina ebyuma okitegeera bingi kiki kyemwagala main tusaba mukulu Bebe otuyambeko nezo kamera zo naawe tushutinge ku video atuwamuko nga si mu mbeera ya bwerere anti wuliriza munnaye gwali ogaba obubonero bw'ogaba obubonero naffe tusaba kuba kati ffe katubuuze naffe si mu bubi gwe ono eri abantu abali beta eyo n'okusinga n'ennyimba zatadde okwo singa aba avuddeyo n'abawaako si ssente ebyuma tebivunda ebya video gamba abaana obagambe oluyimba lwa Molosale lwakabi teruliko video nnungi kwata ali gye njogerako ekola ebifaananyi ba Omale bye bakola babbana boyi bwe bayita obuyambi naye ffe terikikola amakulu kututeeka ku lisiti eyo nga totuyambye ate tukwashiwalinga mukulu Bebe n'omala otuwamu ku byuma tujja kuwa ennyimba 3 endala ku lisiti. Lisiti ye ejja makinga sense nti nayamba ba UGABOYS kati oluyimba lwakubye Africa namba. Ennyimba zino olusi zisobola osala naye because of the videos we put there lwansonga tetusobola kuba ffe tulinga bw'otulaba okitegeera. So mukulu Bebe ne industry yonna abasobola omutuukirira
oba ino kiripu basoogikatinga ne baffe nga ba UGABOYS tusiimira ddala kyokola naye tetusaba lisiti ye making sense ffe tusaba tuyambe tetwagala otuwe ssente ng'ezizo Watasobola kubawa byuma omulundi oguddako tabateeka ku kirisiti kye twagala kuba tekimakinga sense oba mukulu Bebe tovuddeeyo nga si mu bubi with respect n'ogamba baganda bange engeri y'oluyimba luno gye ndutadde ku list sijja bawa ssente naye nina ebyuma musobole oshootingayo ennyimba emu oba bbiri ffe bennyini twesasulire DOP twesasulire director tufacilitatinge twagalako byuma byo ka otuyambeko list ye ejja making amakulu but without that toddamu tuteekako bbanga lyonna tetufuddeeyo kozi tekimaking sense katoteeka oluyimba nga salale ku list it makes it more popular obadde tolumanyi so naafuna salale nja kulumba ebbala so oba olutaddeko batolutaddeko naye kyakabi kyokola big size mukulu waffe naye vaayoko osupporting that song could do better it could go to Tanzania Kenya naye tetulina video naye tulina n'oluyimba olulala baluyita kucakala oba mwalubuliddeko luli namba 2 ekata iTunes luli namba 15 Greece Mozambique Ghana Nigeria Malawi Netherlands Haiti USA in the past 2 weeks luli rankingiwa naye abantu balinga batakiraba bwe balinza ate mukulu waffe Eddie Kenzo addemu akola oluyimba nga City Alos lugendeyo tekikola bwe kityo wabula bwe muba musensizeeyo omukisa ne mugamba batuwe omukisa batuwe puusha eyo tetwetaga otwalayo omu n'atwala abalala 10 wekiba twalayo omu that's why olaba Nigeria it was Wizkid Davido Bana Boy kati buli omu agenda otherwise tugenda sigala mu kukola list ezo omwaka ku mwaka nga list eyo tesobola natunda yadde Kenya oba Nairobi Obama playlist ekola lwansonga is a president it comes with a package of everything tiwakuteekayo nti ataddeko terms naye gwe Bebe obanga oli muyimbi onokola list y'obwetyo ng'osobola osupportinga kati Bebe amaze emyaka siraba nkokola bwena upcoming naye ng'asobola okukolayo abaana kozi Bebe we yatuuka tayeetaaga hit but he needs to give back to the industry Bobi Wine is giving to the political ground Chameleone yagabyeyo banana so ne mukulu Bebe na si kusabula it is truth era mukulu Bebe ne wabeerawo mbimugamba kubeera Bebe ndi mu myaka nali myaka gya mutabani we Alpha atuzaala okitegeera so lwakuba industry effenet fula ne tusiba list dreads tetumwenkana atusinga bingi era ye muzeeyi mwagala kitammwe abakwatizeeko tukwatireko nga wavaayo n'agejinga abaana be katatandike n'obbayambako agamba abaana bange mu industry eno bakoze bwe bati lisiti eno eri feya the list is okay kuye omuntu iye kuye omuntu singa tubadde ffe twandigambye salary is number 1 nammwe mwandikozeyo kalisiti oba mugenda kukakola nze tulina ekintu kimu kye tukkiririzaamu nga ffe ba UGABOYS tetusinga muntu yenna teri atusinga the other thing is opinions to the artists don't come from the artists they come from the listener the people nze artist sola judging artist munnange but a fan can so ffe ekyo kye tukkiririzaamu ffe twajja kuyimba na kusanyusa abantu abagaba maxi bazigabe agamba ono asinga ono ateekewo ebyo naye ffe tugenda teri atusinga tetulina gwe tusinga eri abasinga ate tetulina gwe tusinga ekyo ekigambo kinene nnyo teri atusinga ate tetulina gwe tusinga ekyogeza temwetaaga omuntu nga tolina muntu akusinga oba teweetaaga na muntu kukwatizaako ate gwosinga so gwe oli awo ensi gyekutwala n'obeerayo nekyoteekawo ffe tuli batambuze tusobola ogenda e Kenya ne tubeerayo omwaka because we serve the industry the good African industry the good Ugandan industry
kasi ebintu bino tunaabiteekamu ono gundi yasinga nzaddako zeze entalo z'obulira twagala kubaawo nti ffe tuli but promoters they are making use of us because of the beef. By the way, soke twogereko koli guy omujjukira ono gwe tubanja sente za mana ani gwe mubanja MC olo gwe tomulya kawa naffe batubanja tetuganye batuyita ku show zawe ne tuyimba mwana naffe tulina amabanja tulina zibbiiru no ne tunywa amafuta tukuyimbidde ku masomero 6 mwana bikwasa n'ennaku tukiveeko naye naye yuti naye akitegedde mubanja sente si nyingi bapromota ennaku zo balina omuze ogw'obutasasula mumubanja waliwo naguno oyo olwo tusoge tumuli akawaani waliwo naguno omuze oli ajja n'akutimba ku posita nayita abawagizi bo nga takubidde essimu kati oba oyitayita munaga naye nga tubalaba babatimbye Christmas tuba twagala bawo omulimu naye mugenda bawa nakufiiriza ssente awo essimu n'akugamba ngenda kuddira naye nga apulinze crowd yo bakikoze abayimbi nga 10 ku posta naye nga bagenda oyimba bali bana naye ffe omuntu agenda okikola ku luno kigenda ebyamateeka we bigaana nga tudda mu bya street kuba byonna kikome guli omwaka oguwedde nga mubanoonya kikome guli omwaka eno industry yakyukamu nnyo muveeko ebyo ebintu abasajja ba Red Banton bayimba mutandise obbala bisanga abatayimba mubakozeewo ebbanga lyonna mwana it's bad olaba muganda wange ono yalinamu ku magezi naye nze sirina ebyaddala kati nze ndigamba abo babikola kikome guli omwaka okukoza eki ayogera nze n'endwana please let's respect art naye nga tukomawo ku listi yaffe nga we bibadde mukulu Bebe nga si malala ffe tumanyi osobola otuyamba on top of that list tugenda kunoonya oba otuwadde omukisa n'enamba era tugenda gifuna tetugiina tugenda kukubirako tukunoonye ffe tetwagala tuwa ssente tetwagala tuwe ssente ffe tuli basajja bakozi efe atuyambeko ne kamera ze naye nga wabeera ne vidiyo ennungi watya nga salale naye alina vidiyo ngezo za shooting singa maybe alina wala singa maybe yakuba ensi endala so all credits go to Bebe nti singa tuwayo kamera ne tukola videos endala 2 ne zappearinga ku list ye that list will make sense anti abayimbi namwe oluusi mubeera bwenkanya oyinza otwala kamera n'otagizza kubako abazikuuma munange bako ne ka tracking device kamera yaffe just atuwa abantu abagikuuma atugambe DOP wuna agikolako musasule n'oli musasule mukama yatuyamba abawagizi baffe batwagala salale batuyita ne tuyimba ne batusasulako ku ssente so tetukaaba nnyo naye ffe twagala tuyambeko nga walina amaanyi agasobola otuwa max abeereko n'amaanyi agatuyamba olaawo obanga oli musomesa togaba max nga tobadde tosomesa so you have to first teach you give people exams n'ogaba max agudde olina ensonga lwaki omukuba kibooko sikuba bantu kibooko nga tolina nsonga olaba ani yamisinze ku listi eyo omuntu eyamisinze ku listi eyo nze yabadde Azawi yes ne fik yabaddeko ne bwepaba bonus yabadde bonus so abantu abo ababiri bakoze bulungi naye eri ndowooza ye ng'omuntu but Azawi anti waliwo kye bayita okubba akalulu abantu batuuka ne bakola ki agamba naye gundi oyo yasinze akoze Azawi aziwa and Fiki has worked n'ebiswanka oyo bamuzaalawa naye akoze akoze oba osobola oteako vairota teako n'ebiswanka you feel so please and then mudura kwebali so please Mr. Bebe na 2024 twatandika n'essaala n'okugyawo ennugu and preaching positivity. We are back to studio. Tandikira kuki ngaba UGABOYS Positivity. Ngenda tandikira kwagaliza kusaba. By the way katugamba bana katwa mukisa guno gamba bana Uganda bonna gye bali.
tweyagalize industry yaffe eno bannagalize ina entondo nnyingi ina effutwa ina abantu mufujjo ina bannaye tubiveemu ebyo so and for the fellow artists naffe bannaye nga tulibo teduba abantu naye wojja n'oyimirira ku mmoro eri akwekanga but you still have time man. Bakuyita e UK n'ogenda ne bakutegekeyo wansi n'owulira nga so UGABOYS ani abateekamu ssente yeffe ne mukama n'abawagizi abantu mu ssente natuukawo tokikola collecting emiliyoni emu eyo eri emitwalo 20 kikyamu abantu balina mindset y'abasajja bagamba teriyo duo egenda kujja ejjalite so let's just watch time okujjawo omuntu sikyakugamba n'amaanyi oyo gaye ngenda mu ate naffe tetwagala tubajjewo twagala babeerewo nga music waabwe abantu bamuwulira lwaki oba ojjawo naye ffe naffe tuzimba crowd yaffe fan base yaffe ne fan base yaffe togisaaba in fact yeyongera okuwuliriza radio and Weasel it is okay listen to Kent and Floso it's okay listen to Benty Boys it is okay listen to UGABOYS kiri okay ffe tulina gwe tugenda kujjawo twagala buli omu akole ki naye naffe tulizimbako buzimbi kye tusobola kukola kwongereza ku biriwo bye baakola bagana ne Kenzo kuba abantu bagamba ye yabaleeta mu industry nambuza how is your evening brothers ekwacagananga kenoonya nti bantu ba wano bakulabako si ono Eddie Kenzo Musuuza zino kyero bro biki byebino etwogera so talina buzibu because he understood who we are. Omuntu kasita abeera positive kasita abeera neyo positivity muye munda
kati lwaki omubeerako obuzibu ffe tatulaganga kumbeera nkya maybe abalala omanye ate teri muntu mubi nekyo katukibagambe teri muntu mulungi buli omu mubi ate mulungi kiva mu mbeera gy'oyisaamu omuntu yes kitegeera so buli omu alina sayidi ye ogenzeyo eweera n'omusalawa ajja kuza nange ojje wange n'ompisa bubi so but if you preach love yes twogere ku bya associations eziriwo mulimu UMA mulimu federation ebintu ebyo byonna ne federation byonna UMA tetuliyo ge mazima naye kino tuli kwogera ky'abantu naye brother Eddie Kenzo is our big brother yagikulira yabayimbi naye ffe tetunabeera olwansonga tetumanya agenda kiki ntuufu tuwulira naye naffe tekyetaaga kututuukirira naye naffe tetunategeera bulungi abaliyo bamala laba kati oyagala omwana ali e Kampala ali emukono ajabeerenga ku federation ali embaale abaliyo tubasapootinge bakole kye balina okukola ab'embaale ab'ekoboko ffenna tujje tuggwerengawo abaliyo bamala kati goba ogamba nti nno parliament erimu ba MP kati gongo gamba kati abantu b'emukono mwena kati mujje mutandika oteesa nedda fa akakiiko gye kali ate tuli bagumu kalikola ekintu ekyakabi era federation tujje naye tetwetaaga kubeera ku kakiiko sente ze zijja muziwirako biliyoni 13 batuweeko akasente ko mukagala bwe ziba gye ziri batuweeko naye tetunazirabako naye bwe zibanga zaffe zaggabana tetugana tuzigaba era kijja tuyisa bubi nga tebatuwaddeeko bwe ziba zakuyamba era big brother nawe namba olaba twogera jamutekisinga tukoze bubi ulira omulama bagamba ndi sente ezo zakuyamba industry naffe tetumanyi zaaki bwe ziba zakugabana batuweeko bwe ziba zakuyamba ziyamba abantu era tujja kiraba bwe zinajja era tujja tegeera ebiliyoni 15 si mitwalo 10 wezifuluma kuyamba abantu balala industry so tezigenda fuluma mukasirise era tujja kitegeera era bajaziteka ku lukale media ekitegeere olaba wano bakuwa obukadde butaano ensi yonna neetegeera naye kasoga era ebiliyoni bannaye zijja eziyamba naye we zijja kati kino kye kitoso wembanga yefe federation kye tusooka okukola tusooka kukola stadium ey'abayimbi netukola netunoonya ekifo netuteeka mu stadium yaffe kusinga abayimbi opangise tebazifune ne basirika ne bazirya nokiri gye bali naye atolooza tujja manya nti bazirya si byakulwana bino ng'obwesigwe bukola ki ate noffe abannayuganda batubbye nnyo kati twabimanyiira buli omu ayiseewo kyakola ki kyayisawo naye I'm not sure they will take it ezakuyamba bayimbi nze ngambe mbadde manyi sente ezo zakuyamba ki tetumanyi oba zakulya tetujajinga process we haven't seen already utandise ozogerera temunazirabako tujananyiza abasajja bazirye abasajja n'abalina otuwa mujja banyiza abagagga batunyigire temwogera nnyo abagagga bajja nyiga bagamba olaba tetunabazibawo mwogera mujja nyiza abagagga balemere sente katuuke omusajja agaano katuwa nga tulaba omusajja abuzeewo agenze mu kagamba azimbe zikalina ziyimirire nga tuzirabako tulina zimba stadium mukyo kyozimba stadium gozimbe zikalina otugenda funa obuzibu naye era tetugenda ffe kulyomba nnyo kuba ffe tuli basajja tuli bakozi tukola ebyaffe gamba abazisaddekanya amaaso be batali bamanyi abo toba mukozi sente bwe ziba za industry ate kuzitunula oyagala bakuweeko toba mukozi oba oyagala byabwerere naye industry eno kankugambe nze abayimbi abakulu bansesaawo ababaddewo balina abaana be bazadde baagala oyimba balina baganda baabwe baagala oyimba n'ate industry bali osinga ojjoonoona be bakyasinze okweyagaliza be bakyasinze ebikono tebali supportive kiri awo bano abayimbi abakulu nga bano ba BBC
Fe ate fe atya. Bano babebe kulu ba Bobi Wine ba Kamilio. Amanya gabale naye fe abakulu bonna. Bebo. Kati betulabanga bemulabirako. Bebo. Kuseba. Industry we bajonoona bategere nti balina baganda baabwe balina bato baabwe nabo bagenda wona nga kyosiga Leero. they will come to their kids. They will tulina zimba buzimbiso data abana tubawo. Efe tukyali bato mu industry. Mulaba jonoonye bati. Bakisize nnyo okwawukana. I would feel good. Nsobola okuwulira bulungi nga Bebe akoze akayimba ne principal. Anti byebyo byetugerako. Nate olusinga omu ku bo. Anti tuli mwaka guli 2024 gwetogerako. Gwogambye omwaka guno omupya. I want you to kale singa kisoboka. Industry yaffe eno yali nnungi ng'olaba Chameleone n'akola kayimba ne Bebe, n'olaba Bobby n'akola kayimba. Era industry yali etambula mwana. Naye oba ki ekyatutuukako mboyi. Mani gwe mwegomba okola naye akayimba. Bonna ayagadde. Bonna anabayagadde. Neffe twagala tukole na buli omu. Bonna twagala mwana okubeera naffe n'abaana babeere awo nga oli muyimbi omuto basome naye nga baliira ku seed gye twakuteekamu nti taata waffe yakola akayimba ne ba UGABOYS nekamukyusiza obulamu so ffe ekyo kye tuli so kyenkugambye if Eddie Kenzo today can do a song with Bobby, man. That's the one. Yes, that's the one. Ate wekintu ekyo wekikolewa today cause empalana kati esinze noteekebwawo ne mu politics ate kati teri kuva na ku political ground evana ku bayimbi cause artists are also politicians ate bo they speak direct to people cause bawulira music daily. Akasembayo okuva eri bayi. Akasembayo bannaye tubaagala nnyo ffe batuyita ba UGABOYS. Keep supporting bakama baffe abawagizi baffe kubaba batuwe ssente TV zaffe ennungi teteeka mu ssente abo bakama baffe batuba okusobola okujja wano ku interview eno yemmwe so nnyo mukama abaddizeewo nawe muba mujje omwaka gubabeerere gwa mirembe tuli basajja baddembe naye ate tuli honest era eno interview gwe kiyisiza obubi we are sorry naye nga ge mazima okuva eri ffe yaman so ate betubanja ebigaana ebyo eyasobi eyasobi ogimanyi Engalo z'aba planned kids. Abaana balina nnako. Gaza senator. Gaza senator mulamba. Tukuba tuli baka keki. Lwaki mbali bayo bakutegeererawo nti ono mubanda. Ka keki bo bakamanyi. Peva. Fe tuli baka keki.